chamuzaliwa olikakankana bakuzala tolimberera Mangalida Jola Gaswa Njala ofumete funo kuba siri mberera Ojja kukusipaka ekintu kyotasobola kyenjagalira ddala ekyo wali efuze kikoma mangebera nakumaze toli oyagala tetweyagala tukola mirimu. Okay. Lunaku lwayo tukusanze wano ki kye tuliko? Tuli ku rehearsals nga tugezaako okubannyonnyola kyandibadde nga situational kubanga mwagenda okutuuka ku nnaku ezo kyenetera okutuuka babeera bapanikinga ng'abantu kakati oyina olaba mwe mujja bwe muti olaba nti waliwo change mu moods z'abantu. That's the audience. Kati okujja okwamu okukuyambako fee eri gye balina ng'abantu negenda ng'ebaggwamu because muba mukola rehearsal muzikolera ziba exclusive ebiseera ebisinga. Right? When you invite in the public, the new eyes they do not know, ogenda okwesanga nga gwe kikuyambako. First of all, how do you fight the nerves of an actor? Because actor omulungi ateekeddwa okuba nga alina nerves. Naye kati olw'okuba tetuyina like bifo bye tusobola batwalamu ne balaba ekyo kati olunaku nga luno lwe tugambye olwa for a press day ne balabamu faces empya and the cameras, by the way, cameras zitiisa abantu, so kituyambako n'olaba ani ali nervous na biki, then ne tumi preparing so that on that very day tatuswaza n'atuwa ekintu ekitajjudde. Ki ekireetera drama okuba nti oba oli awo abantu abamu batuuka ne bamusuula ne badda mu stand up comedy? Ali expensive. It's very expensive. Stand up comedy is cheap. Mubeera abantu babiri ne muyiyayiya ebintu byammwe ebyekisiru ne mubitwala ne audience erirede okureceiving ebyekisiru. Okitegedde? Theatre is different. Tubitegekera abantu abasomako, abantu abayivu abasobola okuinterpretinga because it is literature. Okay? Olaba tugenda mu masomero obutabo bwe tusoma. How do you interpret that? Kati naffe kye tukola mu theatre waliyo hidden meanings nyingi nnyo eziteekeddwa mu muzannyo. Kakati you need a sober brain to interpret that. N'abantu bennyini abazannyo kibateekamu. You need a lot of time bategeere ekintu gwe kyoyagala okuggusa. So it's a long process. Kati ate mu edda kyatwanguyiranga nti abantu abasinga abajjanga mu bye tuzannya tebaabeeranga na byakola. Nga tusobola okusiba n'abantu ne tubeera n'ebbanga eritendeka abantu abo. But today we are using people who have names. Bashamimu, Bamaulana, baani, people are busy. Okumuleeta wano olina okumuwa ebintu bingi, incentives. One, omuwa ekitiibwa nti omuzannyo gw'ogenda okukola gugenda kupopeeringa gukujje wano gukuteeka waddako. Okitegedde? Ekyokubiri, finances zo olina ozibiitinga. Okitegeera? Ne rehearsal time and everything. So it becomes ate nga mwetaaga numbers kubanga omuzannyo lugero. Awo olwatuuka n'oteekamu oli n'oteekamu oli ogenda okwesanga kati ng'ensembo yaffe cast it is over 45 people. Abantu abo okubatambuza, okubaliisa, costuming them, ne time yennyini gye tumala oba preparinga ng'okubasomesa because obaleetera abantu ab'enjawulo to work on their brains basobole okutegeera kiki tusobola okukola. Okitegeera? So it is a long process. Omukulu Segawa ogenze n'ogamba nti oba oli awo omuzannyo oba drama theatre eri expensive nti bano ba stand up comedy bakola bya kisiru naye ate be balinga abaganyulwamu ate balinga abakola ku ssente. Abaganyulwamu wa mbuulira ene comedian yakola comedy ayina a night of comedy okujjako okubakozesa obukozesa kati abo baganyulwamu ki? Ani yali avuddeyo nga comedian n'ateekawo ekintu ekivaamu ssente nga comedian? Mbulira comedian azirinawo. Alex Mwangi comedian businessman twogere kuba comedian. Salvador akola ki? Oyo influencer muveeko naawe toleeta byaki oyo influencer. Oyo influencer yali azannya comedy. Laugh sisimanya biki na biki na biki simenje bya comedy. Twogere ku Pablo. Naye sebo naye Pablo yaliwa omusajja yasooka okuzannya comedy. Mumbuze ebyange abo baagwa. Wangi sebo
ekiddako mugenda kikola mutya okuba nti muza theatre engulu eringa abantu abagiddukamu kyekino kyetukola you are here press eri wano yali ebadde luddawo okitegeera mileage gye mutuwa yenu tukoze several interviews batuhostinze ku zi YouTube na biki babadde tebatuwa budde obwo okitegeera platforms ezisinga batutaddeko this is the process it will be a long process lwansonga nti n'eggwanga lye tulimu okukoleramu emirimu zibu okitegeera kati ffenna tulina kwerwanako obwerwanyi ate tuleme kwetunulako ffekka nga abatheatre mulimu ki ogutambula awalala sectors endala bonna bakayana enguudo mbi ab'omubutale bakayana ab'omu ministry zennyini bakayana so everything is nga Kenzo bwe yagamba system volongoto kakati bwetubeera nga tuli mu system volongoto ffenna tweyiya bweyiya and I think we are surviving mu system volongoto abamu bagamba naddala ababeera mu theatre mu drama nga wolaba gurupu zammwe muleeta obwana obuto obaoli awo ebimu ebisinga okubaddusaamu nti mmwe abakulu mubatega ekibatu ebyo byakisiru leka nkubuulire banoonyayo obuntu obutono obunafuya abantu ne babugulumiza buli society ebeera n'emize emibi ffe tetusobola kugamba muffe tetulina mize emibi gye tukola naye mwe kyemwagala kyemusooka okukulembeza kyetwagala abantu kyeboogera abantu abamawulire batuusaako ekyo abantu tebabeerayo ewaffe mwe mutera okubeera ewaffe ne mutwala ekyo bati ababavaamu bennyini be bajja ne boogera ebigambo bwe bityo ne bagamba batya nti oba oli awo abakulembeze batuyisa bubi oba oli awo abaana ab'obuwala ne babaddako ne babeebakako ne babasabiriza tudde ku kibuuzo ekirala don't waste my time on stupid questions another one nina ebyokukola bingi nti ekyaleeta abaana bano okugenda mu stand up comedy weewaawo nti eno gye baali mu drama baali tebasasula so nga they need quick money abali mu comedy bonna bakibogwe acting yaabwe gwe batunuulire actor omulungi ali mu comedy ali ogwo Maulana because yes comedian is a seasoned well groomed actor okitegeera tikyova olaba yes skits ze ne sketches ze zaakola ziri dramatic and different abalala ba wordsmith batunda bigambo that's not drama and they should not be part of us and we should not discuss them. Let's discuss an establishment which has discipline, okay, which can propel esobola okusitula omuntu yenna wholesomely. Tiwe tuba tutendeka omuntu tumujja kagere wansi paka waggulu. Olaba filmu zaffe ze tukola Pearl Magic na biki. There is a lot of bad acting. But if they were exposed on stage, because the stage is like a football academy, it takes you down kuva wansi ne kuguroominga osobola okuzanyisa ekitundu kyo kyonna eky'omubiri. Okitegeera ye stage. Abantu akibajja avoidinga kubanga demandinga because it is a discipline. Discipline yaliyo tebasobola mukola ki muhandlinga. So ne bagenda there is a way. Let's not discuss the is a way. And I'm not here to do the easy things. We are here to do fundamental things ebisobola okusitula industry yaffe eya theatre bigipreparing bugiteeke weteekeddwa okubeera eteekeddwa kubeera wa mu ba elites mu baana b'amasomero mu bantu abasobola okunnyonnyola ensonga ne bazimenyaamenya okitegeera nti omusajja bw'aba avudde okulaba bw'aba azze mu theatre okulaba omuzannyo abeere nga akkuse mu mwoyo ne mu mubiri. Theatre is like okugenda mu kereziya okugenda mu ssabo okitegedde kwegamba we nobeera immersed nti it takes 2 hours of an experience. You cannot have 2 hours of an experience ku simu. Olaba tiktokers bakola bu clips bwa dakika 2 ono bagezaako kunyumiza ba comedians. We should not discuss that. Obunafu to discussing ebintu ebiri fundamental kyosobola okutwala mu ssomero kyosobola okugamba omuzadde ali awantu nti abange njagala omwana wange abeere mu profession bweti okitegeere tugicleaning tugijjemu ebyoyogala okugamba nti abaana nabiki yes bijja kubeeramu yes mujja kubeeramu abantu abakola empisa embi yes mujja kubeeramu abantu abatuvumaganya but we are here to clean the industry, we are here to clean our trade. Tujiteeke gyeteekeddwa okukola ki gyeteekeddwa okubeera tetujja kubeera let down by government tetujja kubeera let down by anybody but we shall push ourselves to where we want to be. That's our call.
That's our goal. Does the revolution of stand-up comedy cause an effect to It drama? cannot at all. How can it? Because stand-up comedy, its audience is in bars. It is exciting people. When you come to theatre, tuteekayo n'obupande. Respect the national anthem, essimu gigyeko, ffe abakulese tulina right of entry, nti bw'oyogereramu ebintu ebitasaana tuyita asha n'akugamba please you are distracting other people, fulumako katono wabweru. Okitegeera? So that's the trade we doing. Y'abantu abategefu, y'abantu abalina discipline, ye theatre. Kati bali tebalina kye basobola tunyeenyaako kubanga akolera mu bbaala zisobola kutwala muzannyo mu bbaala tebajja kutegeera bajja kutuvuma. Yes, sir. Let's talk about the gold calabash. Yes, golden calabash. Mu Luganda kitegeeza ebitta ekita ekya zaabu. Yes. Oli wakyulira sounding yakyo kiringa ekintu ekiraga nti nekendabyeko akatono. It talks about a certain kingdom. Yes. Obwakabaka obumu. Should we say it's a political play? It's wholesome. It's wholesome. It's a political play, it's an economical play, it's a social play, it's a religious, it's everything. It embodies everything. Like we said, the calabash. It is calabash kintu ekigatta abafirika. Fena tukikozesa. Ng'ekibya, ng'ekyokunyweramu n'ebirala bingi mubimanyi. Kibeera prominent nnyo mu kwanjula, mu kuzza eŋŋanda na biki. So kituleeta ffenna wamu. Kati tukozesa bwe tuba tuwandiika twagala ne twebuuzaako nti kyetwagala okuwandiikako society yaffe nga mu Buganda kati tuli mu Buganda oba mu Uganda eri etya bwe tugikwanaganyako n'abantu abalala kubanga twagala tugaziye entegeera yaffe tugaziye ne trade yaffe ng'abazannyi tugendeko East Africa tusuke tugende East and Central so tuzuula tugenda ne tusomayo ebyafaayo byabwe bigamba bijja kyekitugatta ng'Abafirika abamu so ne tujjayo stories ezo kati ffe mu Golden Calabash tugasse engero tugendako e Tanzania bano etanganyika ewa Chief Mukwawa mu Bahehe ne tujjayo olugero olwo ne tugenda mu Swaziland ewa King Muswati ne tujjayo ebikwanagana ne tugenda Asante Hene for example the Golden Calabash mugiraba ffe tugikwanaganya ne Golden Stool ey'Abasante Hene bwe yajja wano okukyalira kabaka ndowooza mwamulaba oyo kabaka w'Abannagana okitegeera so ne tufuna ebyefaanaanyirizibwako ffe ne tubireeta ne tubigatta mu lugero lwaffe olwo tulimu ng'Uganda ne tusobola okuggusa ensonga zaffe zitwagala okugamba abantu. Omuntu ayinza okugamba nti nga bw'ogambye nti it's a combination of different kingdom with different stories. Yes. Nti mutunuulidde a situation which is on the ground right now in the yes, country. Yes. Mutrying okubanga mupreachinga the togetherness n'okubanga tukwatagana. Ne bad governance tetwagala tukwatagane. We cannot preach unity with bad governance. Because it's ekisooka obukulu. We first highlight the bad governance. Bwe tumala highlighting and tugamba nti bino bye munne kino na kino na kino mukikola mu bukyamu. Kino na kino ffe tulaba mwandikikoze bwe muti ne bwe muti kitusobozese ffe nga Uganda okubeera awamu tubeere mu East Africa eyeeyagaza tubeere mu Africa eyeeyagaza. So that's how it plays about. Yes. Politics akyankalanyiza atya theatre ne art. At a time nga buli munnabitone abasinga they distance themselves away from politics. I wish we had time and let me be blunt and tell them that you are political, you are a journalist, I'm political, an actor is political. Why? Because you are a journalist, me an actor, we are mirrors of society. We see what is in society, we bring it forward for the leaders to work upon it. Okitegedde kakati tuteekeddwa kubeera political. However, we must not take sides. Okitegeera, the moment we take sides, we are biased. Like a journalist, the moment you take a side, you're biased. The moment we, who are highlighters, who are pinpointing up ills in society, the wrongs, no governments, I belong to the yellow side, or I belong to the red side, then how are you going to come before the people over which kirowoozo kyo? They will come nga bagamba oyo John agenda tuguza ekirowoozo ekya red because I belong to the red side, oba agenda tuguza ekirowoozo ekya yellow because I belong to the yellow side, oba the blue side. Okitegeera. So that's the problem. You as an actor, an artist, you must be neutral. However, you are political. Tusobola kyejjako. Because look, you are from society, ova mu society ya wansi.
ku village waliyo LC chairman nti kati wali ewange olaba waliwo omwalo ogukulukuta abantu bayisa essomero lyayisa wali ne liisa omwala kati how do I manage that? That's politics. Ekitegeera tuleme kulowooza nti politics byakwesimbawo politics nti nakubeera president wa Uganda nedda but politics we can discuss politics. Mukama wange John Segawa oba oliawo abantu abali mu art industry bonna baddukira bakabira gavumenti okubayamba eyambye ku bayimbi eyambye ba promoter oba oliawo babadde ne kasente aba theatre erina kye bakoledde erina gye bakoledde abalala ebawa sente ebawa bad money ezempita dirty money nezibatawaanya ebirowoozo nezibalemesa okukola omulimu gwe bateekeddwa okukola tetuzeetaaga. Not at all and never should it cross their minds to give us money. What they should do basitule society ezizino ffenna tujja kwesitula bwe basitula society y'e Kampala ne banteerawo ekifo nze mwe ntwala omuzannyo gwange nze nja kwesitula abantu bwe basitula ekitundu ne bajja okulaba omuzannyo gwange nga ebinnya tebibakumenyera mmotoka nga jaamu tebalemesa ne bava gye bavudde ewange ne bajja eno bagiyita survival for the fittest. This is a market free economy. Tukole bukozi ebidu muntu atunde ekintu kye nga bwe kiri nze ngebe ntunda ekyange I create my trade my brand John Segawa nenjitunda leero bwe nfunayo abantu 10 nenkola nnyo lihaso nempita abantu oguddako nenfuna 2 oguddako nenfuna 3. The moment you bring in government eba egenda kudictatingira gwe kyoyina okugamba kubanga ye yagala kuyisaayo byayo government okusobola okusigala mu buyinza ekuŋŋaanya numbers esigale because democracy is a tyranny of numbers kati bapaswedinga mmwe ne babatwala abamu batandise okugamba and at the end of the day they drop you ng'otandise okubeera irrelevant and it is yes. You talked about the bad acting for production of the singer of Paul Magic. Because generation young our elders mufudeyo kutendeka bana bajja. Wabali symposium up in Batikwali. They are talking about bagenda kudamba tendekera people chiefs and the rest. Are you part of that? Are you going to also groom? I'm grooming, I'm training my people. I don't want to be part of anybody because I do not know where they go at night. Nti saagala nze government has so much eyingidde mu bintu bino kati tutya okitegeera ejjange eyagala okukola ekintu ekirungi naye neebeera ng'erina ebintu ebikusse byekwesa emabega kati tusooke tugiveeko nze play yange abantu ba creatives mbagamba big government tusooke tugyesonyiwe tusooke tuddeyo mu kisenge kyaffe twerongoosa ngaffe because ebizibu bye tulina sibyetaaga government kati. There was a time we bagambira okubanga bagenda kukola film city. Ebyo byappa nga bwe baakola ki nga bwe baakola ki bo bwe bananyini sente bujja bakulusuubiza ekitebe kya NRM kiri ludda balyoke bakukolera eggwe theatre twaki tetulaba abantu bano ne tuba we take them by their words bakulimba nga bwe baali bakoze eki okitegedde ebyo byonna ebintu ebirala ebikoleddwa ebisinga grants byebasobola okukolako nga gavumenti ebirala byonna sente z'omusolo batwala ntwale fike twetaaga film. Yes, we need the film city. Tebajja kugikuwa bano tebabitegeera bo bamanyi nte olinga ganti no bawa empty promises bakola tobeera mu Uganda gwe promise bakugamba byebyo bye bakola webalinye bano toma bamanyi nti nina 10 mu mmeka okitegedde nti ntunza amata ntute ebimuli nazimbye ebimuli amatooke nagakubyemu obuwunga kofi namusomeseza abantu ne bamunywa you get bino ebyaffe balowooza biri awo bya butaliimu kati basobola biteekamu nnyo bino biyita byakatemba. Uncle John nze nga mmaliriza nkute abamu abali mu art industry batandise okusaba gavumenti babajjeko emisolo gye babagereka nti mingi nnyo. Do you believe that? Nga giriwa fena emisolo gye tusasula mu Uganda gye gimu bw'oba ogenda okusasula VAT gwe bakaayana nagwo bakubuuza nti mu mwaka gwonna oweza moyikamuyo emiliyoni 150 owulira kati bw'oba oweza miliyoni 150 kikukakatako okusasula omusolo gwa gavumenti kubanga gavumenti tugyetaaga nabadde nyinyonyola wano gavumenti twetaaga poliisi yaayo bwe tuba tugenda okukola ebivulu byonna you need police
ewaffe ku byalo twetaaga security tugeze wano bannumbye ani gwe nkubira ninakubira poliisi emisolo abasinga gye boogerako gye gino nti ogenda holdinga show ne bakusaba emiliyoni okuleeta embwa ziswipinge okuwa license okutegeka show ne bakusaba akakadde ne bakusaba miliyoni 5 ogenda okumaliriza just for security clearance yokka nga shegwede miliyoni nga 5 anti lwakuba ffe twagala kwefaako fekka okitegedde kankubuuze ezo embwa ze baleeta okuswipinga tezirya tebazijjanjaba bagambye buli lunaku ze swipinga nabo ke bafunyeeyo omulimu ne basaba akakadde bazizza musango ki okitegedde ffenna byakukwanaganya kusobola kwesitula ne poliisi si eri obulungi ennyo kati embwa gwe wali obatuuseeko ne bakubuulira ebizibu byabwe so babwobawaayo akakadde ne bagulya ennyama y'embwa ne bazijjanjaba veterinary doctor najja n'azikebera enkeera zigende mu kivulu ky'omulala zimuyambe gunaawe oba otadde ettaffaali ku uganda ngabadde mbagamba nga tetunakaayana kubuuza nti yo gavumenti etukoledde ekimu Museveni atukoledde kigwe nga individual what have you done for your country